Jakugwane Kyagulanyi bwekuba kuko kubanga balina katego ke bamukoze bamuletedde bibiina 7 bagenda kumubba obululu yasaga Kyagulanyi ayingire mu buya kulonda bagenda kumukubanya emiggo bagenda kumusibanya abantu be bakole kyo bayita intimidation za ngenda guma zinajja kufumba najja kufumba mukazi kyawalo mukazi akwesibako n'olyango omukoyi nenga tulina omukoyi nenga walo mukazi yanesibako walo mukazi eyanesibako kakati abantu we mulaga banna Uganda mpuliriza ande otandise obusiru abantu we mulaga banna Uganda wazibu kansoko gamba abantu bamukwesesa nti mugenda funa kibaita humiliation kitegeza nti buli opposition ali kwa alali agenda funa kibaita humiliation mugumira kibaita political arrests mugumirwe emiggo naye Katonda nga yayamba abaana ba Isiraeli mukatuna mujja kuwangula kubanga enchuka chukeri inevitable wabadde osubira President Museveni okola statement n'agamba ngenda mu ggulu ne President Museveni ensi ya mutama naye ayina force emuteka mu ntebe emugamba togenda bogenda bagenda tugenda kwavuwala bogenda bagenda kutusiba empologoma tuli ya muddo kadima naye olabanga empologoma ekutuka ku level y'emudde suka kulya bwana bwayo bwe mala okulya bwana bwayo ne bumala kati empologoma ne mukulya bwana bwayo bwa mongi bwe ne mala bwana bwali eri omuddo gwegulwa era yakala nkyogere bwe ne mala okulya omuddo enjala ebegenda kujuluma ekoleki kati ye President Museveni obwana bwatandise okubulya agenda kuddamu ali omuddo bana Uganda bafune change yabo gye baagala kubanga kati otidde ki